ebintu bya Uganda nno bizibu nga jenkomi era byakwegendereza ebintu bya Uganda bizibu wadde byakwegendereza oli senator wa America avunanyizibwa ku nsonga za Africa kubanga we tuyitaawo yomu ali mu kakiiko ak'enjawulo akatuteetera ssente muno mu Uganda n'ensi endala yawandiisa ebbaluwa ku Besigye. African Union abo bo bali awo nabo bawandiisa ebbaluwa. You get my point? Nkuwulira. Kakati n'ono omukulu n'agenda ku X. Kyekugambye wano nti ku X yabadde awandiikira mmwe. Yabadde anyumya na bali. Anyumya na bali. Abamuwandikidde nti ono asabe busabi speed trial. Kubanga yo kooti y'amagye legera kikola. Era bino byebagendamu mu Supreme Court bye byalwisa. Byebilwisiza. Yes, byebilwisiza. Era n'agamba nti abantu bonna abalooza nti Kano Kizza Besigye talina misango gya kuddamu balinde bulinzi omusango gukole ki gutandike. Naye nga bakola speed what? Kakati kye baakoze alabiseeko mu kooti leero. Naye abatamanyi kubala byabufuzi tebabitegeera. Tebalaga mmwe bannayuganda nedda nga bwala abana banupu babata. You know ekintu bata human rights totizanyisa dembe lya buntu. Ndiyo muzungu akyekwatirira. Kakati ono yayiga abazungu. So in short eyo PR that was damage control. Ababitegedde kati eyo PR damage control done. Besigye appeared in court. Yes, ngabo mbadde mutusaba yalabise. No kanchikole bwe. Besigye appeared in civil court. Ngabo mbadde mukola ki bwe mutusaba. So what is next? Because nobody Mao, Minister of Constitutional Affairs, man about Constitutional Affairs, wa Justice and Constitutional Affairs, yavuddeyo n'abagamba nti bano balooya be baluddewo. Ninga ffe tuli set good to go. Baluddewo process bagirwisa bamanye ekyokukola. Okategedde akantu ako. Nkitegeera. Kati we damage control nti oli akuwa obuyambi ataami. You can't you say the against abalabe mu lugunya. You said we agenda. Besigye comes in the picture. Human rights. Hey, dembe lya buntu. Mukuru minister agamba baloya be baluddewo. They are saying release Besigye. Oh, the man is saying I'm not the problem. This man refused to eat food. We okay with him. For buzibu tuyina naye nti alina emisango gye yazza naye abalina kikolako be balooya be kyalina okusaba ye speed trial. Biri byonna byesooti. N'abaleta mu kooti. Onazze mu kooti. Omulamuzi yagambye sisobola kugira mu kusajja ono mulwadde. Embeera gyali mutesa. Muze okawuli ako. Muze ruzira. Technical. Naye nga kye mbadde mukabadde mwagala civil court yiyo. Era civil court egambye embeera etesanyusa. Simmwe. Yes. Simmwe bannayuganda simmwe. Civil court. Bali be balina okutegeera point yono. Teboogera na bannayuganda. Kati mwe baani. Boogera na international gundi. Community. So kati abantu abasinga ebintu tamanyi bibala. Boogera na international community. Yes. Ate one nti bano bagenze na ekavuli. Wini Banyima, Mugisha Muntu, Lord Mayor, Wini Kiza n'abalala. Babadde ekavuli. Erikota za Nuupu. Okategedde? Nkuulira. Kati babadde ekavuli. You should stop in kavule. Because one thing kibakola. Baddira abaana bamwe bateka mu fear. Okutya. Kati Kirinya road esokuva ne Kalakasa. Biri byakyukamu naawe. Gali amaanyi ge walabanga bwe gali. Nti bo kye bakola. Bajjamu bana. Message neetuuka. Ne bakuteeka ekirinyaawo. Mugenda ne mulaba munnammwe tadda. Mwaka ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu. Kiwedde. Ne mwesooti. Era kyovula Bobi Wine bagamba ne muveeyo. Bano tebavaayo abaana. Of course bayinza okuba tebaagala kigenda mu maaso. Naye bagamba waayi bwana baffe bukyali buto. Kati eyo fear. Ne bayingiramu. Kakati waliwo kye bayita okugwagwawaza. Mu Luzungu bata deception.
Nyompulira nkuwulira okugwagwaza omuntu ye deception wajjawo ekintu ntwawo n'okubuzaawo kiri ne kitambula kakati ne bakuteekamu ekirala obutamanya ignorance okategedde so and so is ignorant about the law. Kati munaddiini abadde asabanga emmotoka leero yagambye nti ku lunaku lwa lumu yagambye nti batebeesigi olulimi luba lukyuse okategedde abadde asabanga emmotoka buli lwalaba omukulembeze si alina okyogera kati nkyusizza ani alina okyogera mubaje nze kugambe kasita Lubaga ne Old Kampala boogera wabeerawo ekirala naye gundi Luzinda no si Luzinda Archbishop naye kategedde kenjogera nkalaba bane okwogera bano si balina okwogera Kakungulu yavaayo n'ayogera Kibuli message neetuuka abannobu twagenda okulaba nga bavaayo okwo bibaleka nkuwulireko atukulembera mu Kristaayo oba mwagala temwagala kyova olaba mu Kristaayo munne bw'ayogera awulira azala wabuzala ayina okwogera mu Katuliki oba Musiraamu awo message etuuka takubiri nezikubaawo nze mmanyi Abasiraamu baba serious twakyaza omusajja wano yali 2-3-2 ng'avuma Abasiraamu yali wa Busembatyana toyogera yeeyo baleke andi kati nnaku zino ebya Uganda bakuteekako awo simanyi ebintu by'ekisirusiru naye bakola batya kaakati Abasiraamu bagenda ku muzikiti wano ku Spire ekyatandikira dakika 2 nga bakoze eki wano ne bajja ku radio wano temugeza ne mumuzza ku radio oyo omusajja avuma ati Obusiraamu takibiri zakuba wansi awo amakanzu NBS yagamba omusajja si wakuba otuwa ssente genda tujja kusobola never joke with Musiraamu akadde katuweddeko Abasiraamu balaba edduka okitegedde gwe kyogamba ozannyota ne nabbi waffe ozannyota ku nabbi waffe kakati bo Abakatuliki tebatawaana naawe bo Abakatuliki basebuli bannyabo eddembe mu Uganda lirina okubukaana twagala okutwala okwemulugunya twagala okuvumirira ebigenda mu maaso mu ggwanga ku lwa Katonda n'eggwanga lyaffe kati ani abayogera olowooza paapa yabayogera obukakamu obwo paapa abayogedde kubanga bo bano balina ekintu kyabwe kye baakola otegere kyegamba kuwulira naye ate ono omusajja emyaka gy'alimu president emyaka 8 yafuna entondo tomala gamupapira kati Besigye nakugambye wanagambye ani nabagamba luli ojjukira nga byakatandika tebajja kumuta saaki kugamba ekyo baloya ne bajja okuva e Kenya yonna n'amawanga amalala okategedde oli ne bamuma certificate kubanga yesegona akugamba nti omusajja tumukwata empolo ono si wakupapira omukadde kasita omuboggolera oba omukanzi ate yagamba tokkirizibwa kuntiisatiisa akadde katuweddeko bino Omukatuliki alina okwogera omuki Omusiraamu naye bano ono bwe yayogedde ani akusesa yabawa n'olunaku lulamba what are they celebrating lumu yakola yali alwanisa ki lumu yali alwanisa ki olaba okatidde naawe okwogera olaba okatidde okwogera nange nzije bwalukolo sofi so kati don't joke ebintu bigenda empola so kati tulinze Kizza Besigye naye ate mu bulambulukufu wandibaddewo ekikola ki ekikolebwa tuwuliziganye tukkiriziganye naye nga message walabe ya president X si yammwe bannayuganda ya international community program tujiwumbye twagala okubebaza mwenna abatuuliriza okuva gye tusimbukidde okutuusa akaseera kano tubagaliza olunaku olungi n'empeereza yaffe endala ku ssaawa emu tulina amawulire ku ssaawa 3 eriyo amawulire mukama batukuumire eriyo programu yo evening drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire ssaawa ku ssaawa